Alright, nga bulijjo it's Projan Media kubanga ateguliro lisanga waneno eryocha ngosana okubanga oletegeza bulungi nnyo ate naffe ntubeeranga ate kituufu tuli kuwera ddala kubanga tuba tubaze olisaka bulungi nnyo nobeeranga ate muganda wange oliwomerwa bulungi nnyo. Kakati essaawa zino wenjogerera obutali kulwisa olutali kulanga kulala twakitegerako bulungi nnyo nti mwana muwala Nalongo eyali mukazi w'omugenzi AK47 mbu beeyagala ne musajja mukulu amanyiddwa nga Grenade official mwana mutali n'emyaka 22 kimaze okuba nga kitegeerekeka nti nno Grenade official yafunisizza mukazi w'omugenzi AK47 gwe tumanyi nga Nalongo. Essaawa zino Nalongo ali lubuto ate nga lutandise okuba nga lulaga lwa musajja mukulu amanyiddwa nga Grenade official. Grenade official ono kuva dda yali atandise okuba nga ayogereza mwana muwala ono Nalongo ebintu ne bijja nga bibeerawo mpolampola we batyo nango kwanga baposting oli netandika olowooza baba mikwano kumbe si ba mikwano kumbe ekintu kitandise okuba nga kikulira ddala okakananga Nalongo omwana amufunisiza olubuto. Nalongo essaawa zino eno ali lubuto kati era tugenda linda luveeyo bulungi nnyo ateekeka baby ka Grenade official wansi era Grenade official soon agenda kuba afuuka taata w'omwana olw'ensonga okuba nga yeewazeemu n'afunisa mukazi wa AK47 olubuto. Kale tujja kuba tufuna bulungi nnyo information okubanga ate tugikuwe bulungi nnyo tutegeere ki ekiriwa ekituufu. Side y'omugenzi Moze side y'omusajja mukulu amanyiddwa nga AK47 yo ejja kiwuliramu ekiraba nti omukazi ono afunye olubuto. Tesa naffe mu comment box obeere nga okomentinga otubuulire kijja kuba kiwulika kitya nga family ya Grenade official ekitegeddeko nti nno mwana muwala afunye olubuto lw'omwana omuto Grenade official emyaka 22. Don't forget to subscribe on our channel and don't forget to like Projan Media TV. Mwebale nnyo webalire ddala kubanga amawulire mangi gakyajja okyagafuna wano ku Projan Media.